nyimba so nambikola mubiru wandisolendako mubiru esebo nkuyisa kuyimba naye kisoke osomyemu ku mawulire ng'ono abadde wano gwe tujjeyo ku sipiidi naye kambuuze kompyuta ogisomosa otya bw'atalaba ogenda tolaba sawa nze nkulaga ebujulizi essimu yino gyenkwata ssebo bagiyita Tecno Camon 20 so bwe ngiteekako bwe nti olira egambye essaawa ziri 4 n'eddakiika naye nga mpulidde mukyayina kyenkino kino luno luzungu ssebo lwakuba nti nagiteekako talkback eyogera speed yoli kyabadde akunnyonnyola Eric Kitumba kati egambye essaawa ziri 4 n'eddakiika 11 ali eyokebera ku ssaawa bwemba nimba ng'otegeera nti kati Sarah Short eyogera era erinnya lye namusevinga nti Sarah Short bwemba nasevinga nti Hanson bali luno era gwereeta nga njagala okumukubira n'eyogera tokuba esimu yange kati lindako ate sabbuuni omukola otya kakati sabbuuni era olw'okuba nti mumanyi ngenda mu kibuga n'engula ebipimo ebikola nga wungalu omunnyo n'enzija n'embitabula n'enkukolera sabbuuni ssebo ate era ne kompyuta buli kimu kikozesa mubiru ssebo nze badde nga mubiru wandiyimbye stage neno yimba kubanga kale onooterako nga mubiru nti olina bondi y'emmotoka otunda emmotoka era byonna yensonga lwaki mubiru yimba mubiru yimba wali abayimbi abalala ensonga lwaki mukama tumuwa ekitiibwa olwa bino bye tukola mmwe ab'ensi bye mutakkiriza kituufu balemwa bona balabe bange wabalaba gye batega emitego gyabwe wamponya mukama katonda wange kale balemwa nembawasula balemwa nti bona balabe bange wabalaba gye batega emitego gyabwe